teamwork ne consultation okuva mu bantu kyenjagala okutandikirako agezezzaako ne buli muntu abako ne wakoma ate buli muntu abako ne kyasinza bunne njagala okutegeeza nti Kampala capital city eringa government nti olina okuba n'obukugu mu buli field ng'olinamuko ku bukugu mutegera muganda wange ku bukugu obw'amateeka superior era nja mwebuuzanga ne ku bukugu obutwala ekibuga ne local governance ndowooza atawundi nawo kubanga nvudde eno wansi nvudde wansi manyi LC bweyina okutandikula naliko wa LC n'obuganzi nga bwazaafunye nakawa kyasazeewo okukwagala kwe mukama mukulembere era afune obuganzi mu bantu ab'omu Kampala wano wakati n'ekifo ekifo ekyo kyaluubirira okimuwanguze kimanyi nti simaanyi gaffe naye olw'ekisaakyo n'okwagala kwe n'amaanyi go byonna bisoboka mu Yesu tusabe mpadde Saala eno yabwanguzi nabamaze kati kensabye Saala ate bye mbadde nkiza okugamba Lord Mayor sanso okulaba se munange nze nsinze oliyo otye tata ndi bulungi ate mba kufuna Saala akati awanana nsobola tewali omumbejjanga ntaddeko Saala njagala okwebaza Katonda nti ekyange kyawedde dda era obuwanguzi buli wange kubanga number 1 nina experience number 2 nina expertise number 3 ndi n'obwagazi number 4 ndi mukozi ate nina Katonda okusinga obukulu kubanga yamaze dda okwogera naŋŋamba nti sijemera bakama bange ngenempereze ate bonna bano abande abagamba nti bali mu ezo wandibadde ogira yaŋŋambye wuliriza Katonda towuliriza mwana wa muntu mu Galatians chapter 1 verse 10 yambadde uliriza nteeka ku mutima gwange okusooka okuŋŋamba okugenda yampa Jeremiya 4:5 olunyiriri olusooka paka ku lwokutaano bayogera ku musajja gwe bayita Baruki yali aganye okuweereza nga atunulidde kufunamu kubanga nange nali ntunulidde palamenti oba oluusi mbeko ne kenfunamu naye naŋŋamba nti vaayo genda mu bantu kubanga nakola bulungi nnyo nga ndi meya nafuna za awaadi okuva mu nsi enzenjawulo Taki nenonda ng'omuntu asinga okwagala ensi ye nentwala ettaki nina giteekako ne conditions nembaga sigenda nzikangenda mukyala wange nembaga sigenda nzikangenda namawulire era nagenda naawe bonna kubanga baali banneetaaga okugenda okumanya engeri ensi y'ettaki yena patriotism America nenoonaga emerging leader mu Africa banoonanga omukulembeze omu basinza okukola mu Africa era ne bantwala mu America nalambula states za America okusinga n'Abamerika abamu kakati mawanga mangi Korea Japan Turkey njogedde China China yaja nenebaze wange nempe essimu nnene bulungi bwe naliyo mu lukuŋŋaano olwali ku kitebe wali yes kwegamba basically parliament sibadde nnyo relevant kubanga siweereddwa mukisa kujjayo talent kakati sigenda kutunira ssente ziri mu parliament ate ne batuma tuli babbi tuli nga nze siri mubbi sikwatanga ku nguzi naye ne banteeka mu nguzi neŋŋamba nti nedda kaŋŋende nkolera abantu n'akatono ako naye nga kange Lord Mayor abadde munywanyi wo munywanyi wange takirabenga Lord Mayor gye bubuddeko yali agala bambi kutanga anoonya replacement kutegera bulungi gye bubuddeko ayagala kita ayagala kuta anoonya replacement ennungi kati ezze yatuuse Lord Mayor replacement nkulayo ku luguudo ng'oyitaayitamu nze situula buli kaseera konna kalubeera luguudo nze nga nsanze jamu bali mwezo mba mu motoka yange kubanga ndi mukulembeze ate abantu bamumanyi nenzira mu luguudo nenkola ne managinga jamu nenkubira poliisi ejje am a problem solver ye mukulembeze talinda gwomukulembeze olina okulaba nti weetuma kubanga abantu bakuwa obuyinza ati obuyinza obukozesa era ngenda kukozesa obuyinza senamukopako kiri ekintu kimu rule of law ngenda kukozesa rule of law okutereeza Kampala bizibu kiri otandikirako number 1 ebizibu entandikirako okusookera ddala Kampala okugiza mu bannakampala nti buli munnakampala avunaanyizibwa ku bigenda okukolebwa mu Kampala ekyo ngenda kukola stakeholders forum okujja okwebuuza ku bannakampala kiti bibagala okukolebwa tugende tubiyise mu council bitandika tugiwe executive director atandika okukola
kyekisooka naye ng'ebizibu bya Kampala ebisinga obunene nkyanguudo kubanga enguudo kyekyobugaga ky'eggwanga ekicontributing ebitundu kumpi 88 ku ntambula y'Abannayuganda tusinga kosa nguudo tulina railway so enguudo olina ozikolako tulina enguudo kilomita 2,110 nezisinga zatta oyo bwino yenna omulina ebitundu 7 ku buli 10 nezina kolansi zawutulivi nze design life yazo nze ndi engineer manye engeri gye bakolamu enguudo manye engeri gye bamaintainingamu enguudo akati enguudo kyekizibu kya Kampala ekisooka ekyokubiri kasasiro naye ate nga ne kasasiro akosa enguudo namba 1 ekibuga kyaffe kyekimu ku bibuga ebisinga okuwunya era eya quality empu nnyo lwa kasasiro lwa kwoca naye tugenda kutandika okulaba era nagitandikako edda nengula n'emmotoka za kasasiro natumizeeyo okubiri waliyo bulungi buli utegera bulungi kakati kasasiro twetaaga okukwatagana tumujje mu bantu ebitundu 8 ku 10 ekyendwadde kireetebwa bujama ate kasasiro ennaku zino mujama nnyo mwabantu bwingi obutategera tugenda kulaba ne kolera wa kasasiro bwe bateeka pampa bwe bateeka daipa byonna ebisobola okuleeta endwadde kati ng'oyagala okuziyiza endwadde kwata ku kasasiro ono wakulukuta n'agenda mu nnyanja ennyanja ebeera contaminated national water ekozesa sente empitirivu nnyo okukola ku mazzi g'Abannayuganda ge bananywa okulongoosa amazzi kyova nti wano Kampala yavanawo kati etapinga katosi lwaki kubanga Kampala ina amazzi gaddugala kakati twagala tukole ku kasasiro tumukuŋŋaanye tumujje mu bantu enguudo zaffe zibeere clean ekyokubiri nti enkuba weba etonye kasasiro ntazibikira myala ate enguudo zibeere submerged mazzi kubanga obulabe bw'oluguudo mazzi kasita oluguudo lubeera submerged mazzi lwonooneka ne lufa tukutedde sente empitirivu nnyo mu nguudo tufiirwa $1 million 10 okusinza ku ripooti ya World Bank 10 lwa jamu trillion 10 zetufiirwa buli abantu tufiirwa man hours emitwalo 24 buli lunaku ezo oba ozibaliddemu sente omwaka trillion 10 mu jamu lwa binnya lwa mataba naye nga byonna lulovula ebijjawo gwe lwaki ozimba mu kubo ly'amazzi lwaki gwe sudiiro ojja n'ozimba mu kinawataka swamp lwaki gwe mwami ham ozimba ku mukutu otegera lulovulo tulina wano impunity nti buli sekinoomu otegera bulungi nnyo waliwo impunity singa tunaatereeza amateeka ne gakola bulungi nnyo nga bwe galina okukola tujja kutereeza ensonga ya kasasiro nkulu nnyo otegera bulungi nti tulina ogya addressinga kakati odde ku nsonga ya obutale naye obutale obutegeero abantu tebakolera ku nguudo nakulya mu katale naye abantu bakolera ku ngulu kubanga baagala tobateeketekedde obuvunaanyizibwa aba Lord Mayor okuteekateeka okukola strategies ezigenda okujja abantu mu bwavu mu kibuga obuvunaanyizibwa idi alina ku implementinga so muganda wange alina byakoze naye njagala ampa akati oliokola b'emisinde ogenda kundaba nga njogera ku Lord Mayor bubi akoze ebirungi naye awumule atukwaseeko naffe alabe ebyo tugenda okukola kubanga nze ate nkugambye natandikira ku LC1 nenzija ku LC2 ne mu ssomero 19 ne mu ssomero nali youth representative mu ssomero natandikira mu ssomero era kyanyingiza politics si lwakuba nti saayina kyakukola nali musomesa mu university nali engineer wa Ssaabasumba Cyprian Kizulwanga naye nafuna accident emmotoka n'ekuba lwa kinnya wali erugogo okugulu kuno likukutukako ekyanyingiza ebyobufuzi kugulu saayambibwa engineer mulamba okugulu kuvuddeko lwa kinnya how nafuna obusungu neŋŋamba ani avunaanyizibwa ku nguudo nenamulumba era kyobalaba nti kati nawe buvunaanyizibwa okukulira akakiiko akatwala ebyenguudo mu Kampala naye ekibuga moze ebyobufuzi nga bingi obadde obiraba lukwago ng'adde nakwata eno bamukwata eno ogenda kuyita otya mu bisomo akati tiimu waka kyekisinga obukulu oyo alema okukulimba nti gweosobola okukola Kampala ngaokikoze wekka mulimu abakozi ba Kampala be balina sente be bayimplementinga kakati nze nga head wa tiimu eno nina okuzimba teamwork
Mutegera bulungi kugambye nti banna Kampala beetaaga okubeera involved mu decision making ya Kampala. Kati bulijjo we-involving abantu bano mu decision making ojja kufuna obwangu. Lukwago abadde agamba nti etteeka eryafulumizibwa okuwa obuyinza amagombolola mwe mukulembera kati ng'agakola Kampala 5 nti etteeka eryo teriteekebwanga mu nkola ng'ogenda kukola otya sente nga musolooze gavumenti ng'ezitwala tezidda mu bantu. Parliament erina abadde n'essuubi olw'okutereeza Public Finance Management Act ng'etereeza etema ku buyinza bwa executive director ebugabireko ba town clerks. Nange kinnuma nnyo okitegera bulungi okulaba nti ne kasasiro obusasiro n'emmotoka yafudde ate mumala kulinda sente okuva ku authority. Njagezaako nnyo okulaba nti obuyinza budde wansi mpewule ku mirimu egiri ku ki authority one. Waba wesanga nti authority wajjudde amamotoka wajjudde kuba buli wamu buli omu ayagala kujja ku authority kufuna buyambi. Bameya bazze baani bazze tuzzeeko obuyinza wansi tudicongestinge authority. Ensonga enkulu nga ze zijja ku authority naye ng'ensonga entono zikolebwako eri wansi. Ekyo ngenda kukikola kubanga nkimanyi kisoboka. Kiki kyolaba nti muganda wange ono kino takikoze bulungi nze bwe njija wano wentandikira na wano. Teamwork ne consultation okuva mu bantu kyenjagala okutandikirako. Agezezzaako ne buli muntu abako ne wakoma ate buli muntu abako ne kyasinza bunne. Njagala okutegeeza nti Kampala capital city eringa gavumenti nti olina okuba n'obukugu mu buli field ng'olinamuko ku bukugu. Mutegera muganda wange ku bukugu obw'amateeka superior era nja mwebuuzangako ne ku bukugu obutwala ekibuga ne local governance ndowooza tawundi nawo kubanga nvudde eno wansi nvudde wansi manyi LC bweyina okutandikira naliko wa LC ate nze advisor wa LCs ondaba bulungi nnyo naliko LC1 chairman so manyi LC ebizibu byayo n'ebyetaagisibwa okukolebwa n'okuba empowering nga tukoze tutya naliko chairman LC2 vice chairman LC2 nemberako meya naliko councilor mirembe gya mwami Sebaana ekyo nno mwami Lukwago yatenda kuyingira byabufuzi nga nze ndi councilor ku lukiiko lwa district. Mutegera bulungi nnyo kale nno mbaddeko meya mbaddeko MP kati level zonna kumpi mbadde nzikutteko political leader political level gye mbadde sinakwatako ate nga nnene nnyo ku lw'eggwanga lino. Honorable kakati nga tuze ku side eri ey'ekibiina mwova bakuwanzeeko eddusu. Ekibiina kirina enkola gye kikolamu nti gwe wennyini osooka n'oyogerezeganya ne banno ng'ofuna interest ogenda n'oyogerezeganya ne banno abakibaddeko naye gwe omutindera ndowooza ngumaze mu kibiina kyange kati kumpi nsigadde bwomu. Njagala okwebaza muganda wange Mulyanyamu, njagala okwebaza muganda wange Nyanzi, njogedde nabo era ndowooza emmere eyidde wetaka kujula bujuzi bakitadde nkugambye emmere eyidde kujula buki kakati ngenda kusaba pati empeki kadi kubanga nze nzeka nze nkolaki nze ndiyo oyagala kubega ate ekisinga obukulu kino nkirayira nga ne Katonda wange simuwaayira yayogedde siyingira kintu nga Katonda tayogedde kubanga nti nina obuvumu obunkakasa ndi ngenda kuyitamu yeye kasobola okunnemesa era ekigambo kyasembye okuŋŋamba nti onoowuliriza abaana mwana wa muntu oba onoowuliriza nsi mu Galatians chapter 1 verse 10 yayogedde Lord Mayor to be weniza okuwa obwagundi nawe nja kuwa obwagundi ebifo tubifuje